Ku Projan Media TV kwokyali yonna gy'osinziira tukwebaza okuba nti osiiba obeera ku Projan okuba ng'olinza amawulire. Winfred Mulindwa nkulabye, Winfred Namuli naawe nkutumiddeko, Happy Janat tukwebaza okubeerako, Lolama Asmal tukwebaza okuba ku Projan Media TV, Freedom Victoria naawe tukwebaza yonna gy'osinziira, Natasha Sham tukwebaza, Mansekita nkutumiddeko, Ahmed Ali tukwebaza, Mariam webale commentinga, Medi Dancers Pro webale, Kirabo Aneti, Gloria JK. Yes, yonna gye muli tubebaza okuba nti ku Projan kwe muli. Ndi wano ntudde wabweru akawewo keeko, naye nga olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu. Evelyn Lagu ffenna tumanyi omukyala alina embeera gy'abaddemu emabegaawo, era nga ebadde emutwala era ffenna twali tusuubira nti omukyala ono yandituva ku maaso, naye yayita mukulu Balamu, mukulu Balamu n'akontaktinga omukulembeze. Omukyala ono n'afuna ku bujjanjabi obuli siriyasi, n'asobola okuba nga era yatereera n'adda ewaka. Naye omukyala ono yavuddeyo olunaku olw'eggulo, n'apostinga ku peegi ye yagezaako okulaga okusiima eri pulezidenti w'eggwanga. N'agamba I will support President Museveni, nti ajja kuwagira President Museveni olw'ensonga ye yamuzuukiza, kubanga ffenna tumanyi omukyala ono baamubika, era agezaako kunnyonnyola embeera gye yayitamu. N'agamba nti nayita mu mbeera embi, okitegeera, n'agamba namala emyezi 7 nga ndi ku kitanda, nga ndi bubi, okitegeera, ng'eddagala lya bbeeyi sirina asobola kumpa ku ssente, kale abantu bannyambangako naye nga buli omu ng'atuuka n'abaako waakoma. Naye agamba omukulembeze kye yamukolera, kubanga si kyokka ye alabanga eyamuzza engulu, okitegeera. N'agamba ebbanga ye yali e Nakasero yatreatingibwa nga VIP. N'agamba nti yafuna buli kye yali akola ki, buli kye yali ayagala. N'agamba nti biiru yali etotolinga $5,000,000, zonna zasasulibwa pulezidenti, ate ng'akyasasula kubanga tannalekeraawo kuva ku ddwaliro, tannalekeraawo kuddayo kubanga bamwekebejja, okitegeera. N'agamba nti Nakasero, omukulembeze yamugamba nti Nakasero ligenda kuba eddwaliro lye, nga buli wafunamu okuba nga teyeewulira bulungi addukirawo wa Nakasero, okitegeera. Era omukyala ono agezaako okunnyonnyola nti Nakasero is extremely a nice hospital. N'agamba nti liri well equipped era lirina abasawo abafaayo, okitegeera. N'agamba era wanaafuna chance eraba ku president, ku face to face, era ajja mugamba nti Abannayuganda beetaaga ebyobulamu nga biki by'amaanyi, simira ku ebyo bye yalaba e Nakasero, kuba abantu bangi bafiira mu malwaliro amatonotono olw'ensonga z'okuba nti waliwo ebyuma ebitakola ki, ebitaliiwo. Era omukyala ono ayongera n'akwotinga ne verse mu Bible. Waliwo agamba Revelation 18 verse 6 oba okubikkulirwa 18 olunyiriri lw'omukaaga. N'agamba nti pay her back even as she has paid, and give back to her double according to her deeds. In the cup which she has mix as much for her. N'agamba ng'omukkiriza sijja kubeera muli wankwe. If I don't pay back to a person, wentaddiza muntu oyo anyambi ampadde obulamu obulala okuddamu okubeerawo, mba neeryazaamaanyiza, okitegeera, era mba neeriddemu olukwe. Era n'agamba nti okuva n'olwaleero ajja yimirira awagire Museveni, ajja yimirira awagire gavumenti. Kale ffenna story ye yeyo gy'abadde agezaako okunnyonnyola, adde alaga okwagala kwe eri President Museveni era engeri gy'agenda omusapootingamu. Ekintu kyakola ekitali kibi, yes, kubanga kati ffenna ffe abamu
tuyinza oba tetuwagira gavumenti eriko naye wotunuulira omuntu nga ye nga nze journalist mulekera opinion ye olw'ensonga nti agenza otuuka okwogera ekyo kubanga ffenna twalaba embeera gy'ayitamu oli n'avaayo n'amuyamba kati omuntu ng'oyo kiba kizibu omukyusa kiba kizibu okyusa endowooza ye oba okukyusa okwagala kwe eri oli omuntu agezaako akulaga ye yali afudde buli omu yali amuwaddeyo naye alaga baamuwa obulamu obwokubiri omukulembeze era naye akipositinze n'akulaga nti agenda supportinga President Museveni agenda supportinga NRM government nga talinaako second thought yonna era naffe ng'aba Projan endowooza ye tugimulekera netumugamba tetumuyinaako ki buzibu bwonna osegeera kubanga naffe twakiraba olaba embeera gye yayitamu era singa naye yafuna omukulembeze omulala oba ow'ekibiina ekirala n'akimukolera era okwagala kwe yandibadde n'oyo nako kwandibadde kwaki kwanjawulo kale ku Projan Media TV tugamba ekyo kyokola okola ky'amaanyi okubanga ku Projan obeerako ekyo kikulu nnyo likinga commentinga yonna gy'oli tusobole okutumirako onyige n'akaakadde okusobola okufuna amawulire agaakagwawo.